Ndi wano n'omusomesa omukugu mu Luganda omukulu Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere. Ssebo omukulu Kanoonya Juma mbadde nsaba kujjako interview taata. Tekina buzibu gwa jeetaago oba ne bannayuganda bonna ne bannayuganda bonna ssebo. Kaakati ssebo nkimanyi oli mu ku social media naawe biraba ebitambula. Naye bino ebyamasoseze mu mawanga bagamba Abaganda basosola Abanyoro, simanyi Abanyoro basosola Abaganda. Ki ekigenda mu maaso gwe ng'omusomesa mu Luganda era alaba ekitambula ekigenda mu maaso mu ggwanga? Neyanziza nnyo neyanzeege. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere, omusomesa ku nsonga z'obuwangwa, ebyafaayo n'ennono ezaffe eza Buganda wano ku mutimbagano oba kye muyita social media. Bajjajjaffe kye bagandawaza ne bakiyita social media. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala, naddala mmwe mwenna abali ku mutimbagano nga muvaamu amawulire, muvaamu ebigambo ebiyamba eggwanga, muvaamu ebigambo okwegamba ebizimba eggwanga. Ambuuzizza ekyobusosoze mu mawanga. Buganda tesosolangako muntu yenna. Buganda tesosolangako muntu yenna. Nange mbadde mbiraba naye nga bakigira nti ate Buganda esosola. Buganda tesosolanko muntu yenna. Bangi boogera ku bintu bingi nnyo ebyekuusa kusosola mu mawanga, naye ekintu kino baakibuusa amaaso. Mu byafaayo by'ensi yonna, Buganda ly'eggwanga erizze lyaniriza amawanga ag'enjawulo okwetooloola ensi yonna. Kino ekyokulabirako nze agenda osooka okikuwa, togenda kiwulira walala nga bakikuwa, wabula njagala okiwandiike kuba kiri mu Buganda mwokka. Buganda ayaniriza amawanga agagyetoolodde n'egawa n'ebitundu. Eggwanga ly'Abanyoro lyajja dda mu Buganda era Buganda n'eriwa n'ekitundu. Wano mu Buganda mu ssaza ly'e Kyaddondo tuyinamu ekitundu kye bayita Kaabanyoro. Amakulu gali nti akatundu oba akaalo k'Abanyoro, kubanga Abanyoro babeeranga awo Ntende. Gwe teebereza mu ggwanga Buganda okubaamu akaalo k'Abanyoro era omuva erinnya Kaabanyoro. Kati senga Abaganda baali basosola, bandibadde Abanyoro abo babatta era babasaanyaawo, era n'ekitundu mu nsi yaabwe ba mu ggwanga lyabwe ne batakituuma Kaabanyoro. Abaganda baayaniriza Abatoolo ne babaleeta wano mu Buganda era Abatoolo nga bali Ntende. Era mu Buganda wano tulina n'ekitundu kye bayita Kitoolo, kiri Ntebe mu Busiro. Ekitundu ekyo Kitoolo kyali kituddeko Abatoolo. Abaganda senga baali basosola mu mawanga bandisindiikiriza Abatoolo n'ekitundu Kitoolo ne batakituuma linnya mu nsi yaabwe. Naye ate oyinza okugenda Ettoolo nga teriyo kitundu kye bayita Kiganda. Eyo nvuddeyo. Abaganda baayaniriza Abasoga ne babasembeza mu nsi yaabwe. Era n'ekitundu Kisoga ne bakituuma erinnya, kiri mu Kyaggwe, kyabangako Abasoga bokka. Gwe weewuunye Kyaggwe kiri mu Buganda. Abaganda bandibadde bakola ki? Basindiikiriza Abasoga nga tebakkiriza na kitundu kyabwe kituuma Kisoga. Kakati Tanzania eyo waliwo eggwanga ly'Abaziba. Abaziba bano bajja mu Buganda ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna II. Era mu byafaayo bye nsobodde okunoonyerezaako kiraga nti Abaziba be baleeta n'emmere ya muwogo. Bajja mu lubiri lwa Ssekabaka Ssuuna II n'abaaniriza. Era Abaziba ne babeera Ntende. Abaganda bandibadde babasosola nga babasindiikiriza. Era Abaziba ne babawa n'ekitundu kiyitibwa Kiziba. Waliwo Kiziba ow'omu Bulemeezi ne wabaawo ne Kiziba owaawa ow'omu Busiro mu Masuuliita. Kati Abaganda bazze baaniriza abantu. Ekintu ky'obusosoze njagala okijja wano. Omuganda talina muntu gwasosola. Ebitundu ebyo bikumanyisa okutegeera nti Abaganda baava dda nga bakolagana n'abantu olw'ebitundu ebyo byenkunnyonnyodde. Kati no tebaakomaawo wokka. Abaganda baasembeza Abalundi. Eyo e Bulemeezi mu ggombolola y'e Wabusaana waliwo ekitundu kye bayita Kirundi, kyabangamu Balundi bokka. Abaganda bandibadde bagamba naye ate oyinza okugenda e Burundi nga teri kitundu kye bayita Kiganda. Abaganda bandibadde ekyo ekitundu tebakiteeka mu nsi yaabwe nga waliwo Abalundi tewali abakwatako. Ekirala, Abaganda tebaakomaawo. Abaganda baasembeza Abafumbira. Abafumbira bava mu Kisoro district. Bw'ogenda wano e Kamwokya mu ssaza lya Kabaka ery'e Kyaddondo waliwo ekitundu kye bayita Kifumbira. Abafumbira batteredde Ntende teri abagambako. Naye ate osobola okugenda e Kisoro nga teri kitundu kye bayita Kiganda. Kitegeeza Abaganda si basosoze. Gw'olaba Abaganda baawanuuza n'amawanga amalala nago ne gabawa ebitundu.
nga bwe nkugambye eggwanga ly'e Burundi kati mukyali awo n'abayindi bennyini abaganda baabasembeza wano ewaffe e Buganda w'osanga ekyalo kye bayita Kiyindi naye mu Buyindi tosobola kusangayo kyalo kye bayita Kiganda kati obusosoze bw'Abaganda bubavaawa n'ebitundu ebirala bingi osobola okwongerako okulaga nti tetwakabituuma kati amanya bajjajjaffe babituuma dda amanya okulaga nti abantu abo babeeranga nabo ntende olina kyobuuza ekirala nedda ssebo tweyanza nnyo maze gobe mukirya interview eyo kansubira abannayuganda babitegedde ne abantu bonna abadde basaasanya ago amawulire nti omuganda asosola tasosola tweyanza nnyo tweyanzeege kale abaganda tugamba tunalya kwago ne twebaka abali nnyingi tebasula ku kyoto bane tunaddamu